amawulire ku 96.3 BTFM gakusomerwa Tomu Mulondo. Mwasize mutya bannaffe oli ku 96.3 BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga mugesa weno abakozesa Luguudo lw'e Masaka bazina gunteese oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyenguudo ekyayunula okugulawo ekitundu eky'Olutindo lw'e Katonga ekimaze okukolebwa. Olutindo luno lumaze ebbanga nga lwaggalwa wakati mu kuzzibwawo oluvannyuma lw'amazzi okuboga mu mugga guno Olutindo ne Lugudwaawo. Kale ekitundu ekiragiddwa okutandika okukozesebwa kiyakuyitako mmotoka eza buyonjo n'emmotoka eza takisi, pichipichi ne costa, so nga mmotoka ennene okuli n'ebiroole ne bbaasi zo za kusigala nga ziyitira ku ludda olw'Essembabule okutuusa ng'omulimu guggweredde ddala. Ekitongole kitegeeza nti kikola butaweera era mu bbanga eritali lyawala omulimu gwonna gujja kuba gujjiddwako engalo. Olunaku lwaleero abayisiraamu mu ggwanga lye bagenda okuŋŋaanira wali ekyali wajjala Namugongo ku muzigiti gwa Masjidi Nuru Ashahadu okujjukira abayisiraamu abattibwa olw'eddiini yaabwe ku biragiro ebya Ssekabaka Muteesa asooka. Omu ku bakulidde enteekateeka eno ey'okujjukira n'okkuza olunaku luno, Profesa Badru Kateregga, agamba nti Ssekabaka Muteesa asooka ye yalagira abayisiraamu battibwe bwe baagaana okulya ennyama gye yali asaze nga bamuyita omukaafiri atali mukomole. Kateregga agamba nti abayisiraamu abattibwa e Namugongo mu 1875 basoba mu 100. Mu mbeera y'emu eno abategesi ab'ebikujjuko eby'olunaku lw'abajulizi olw'e Namugongo ku ludda olw'Abakatuliki ab'obulabirizi obw'ejjinja basuubiza enteekateeka ennungi nti era ebijaguzo eby'omulundi guno bigenda kubeera bya njawulo. Okusinziira ku Kenneth Olom nga ono mupaatiri okuva mu bulabirizi obwa Jinja Diocese, agamba nti abo bonna ababadde beebuuza era abasubwa ensinza ey'ekisoga omuli ennyimba, amazina n'enjigiriza ku lw'omukaaga luno lunaku lw'abajulizi lwe lunaku lwe batasaanye kusubwa. Agenza okubyogera ng'ebibinja by'Abakristu okuva mu ssaza ery'Ejjinja bimaze okutuuka era nga bano be bakuliddemu enteekateeka ez'omulundi guno. Mu mbeera y'emu ebbugumu lyeyongera olw'abalamazi abeeyongera okweyiwa ku biggwa eby'abajulizi eby'enjawulo e Namugongo okuli eky'Abakatuliki awamu n'eky'Abaprotestante. Kati ne ku kifo ekimanyiddwa nga Memorial Prayer Center ejjanda naye abalamazi beeyongedde okujjumbira okweyiwayo. Ekifo kino kiddukanyizibwa ab'enzikiriza eya Evangelical Orthodox Church nga ku luno bakwataganye n'omukago ogwa Christian Ecumenical Council of Uganda era nga gukulira Bishop Jacinto Kibuuka agamba nti okusaba erudde eyo kwakukulirwa Archbishop Peter Ndabuki okuva e Machakos mu Kenya. Tetunnafuna buzibu bwonna okutwalira awamu ku balamazi baffe okuggyako nti abamu amagulu gabaluma olw'engendo empanvu ze batambudde naye ng'okutwalira awamu buli muntu ali bulungi. Omulundi guno abakulembeddemu okusaba kuno be ba Evangelical Orthodox Catholic Church mu Uganda era be bategese okusaba kuno. Okusaba kuno kusoose n'okusinza esakramento, Blessed Sacrament, omuli adoration and praises. Olwaliro abantu mbalaba bali mu praises. Ku Lwokutaano ekiro tujja kusula mu deliverance prayers, tujja kuba ne overnight egy'okubeeramu abakulu ab'enjawulo from Kenya. Bwegabaddaga enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM gakutuusiddwako DFCU Bank. Sukuma Business ne DFCU Bank